oli Kibanda asooka n'akubuuza mwana omanyi ovuga emmotoka olina pamiti ekitegeeza kwegamba noba tolina pamiti ebya Kibanda tata abaana asobola ogikuwa kulo naga mwana yiyo alivugamu mweyo ekitegeeza buli mwana ku fango nalina embaati abasinga balina embaati abasinga obungi balina embaati mudogo alina embaati yiko mwana mudogo agenda kwevuga Kibanda yampadde emmotoka nange nina eggaali naye bakwadde embaati Land Cruiser just ekyali Tyson ndeka shaba ozampe mula oli Kibanda zile za fango ni ziri oba waliwo endala emmotoka tuyina manya Kibanda tata abaana alina bondi namba y'emmotoka ze abalala kye bali mu kukola bwe kiri kuba ebiseera ebisinga tubeera n'abantu nga batufudde ba bodyguard baabwe naye nga naawe ebiseera ebisinga mwana olina talenti kati ng'oli yayagala kimu kuggala kukozesa nsobi kukolesa linnya bimboscope abeereri naye ng'ebiseera ebisinga mwana baddogo abasinga tebaliwo okuggala bayimbi naye aba n'ekirooto kye so Alien mwana we balinyo okulaba kirooto kyange n'otanfuula bodyguard nakufuula omuyimbi artist mwana bwe liba ssomero nasooka nensomerako mu ssomero lya FFBC FBM waba yali ansomesa nga musomesa nagwa saayita yali ansomesa mulungi fefe nensomerako ewa Rickman mu ssomero lye nengezaako okuba nga ayita naye nenkwebera nengende ew'omusomesa Alien bana yasomesezza nze nayise gwakulembera ekibiina nze nkulembera ekibiina bampita ayiteyo nga wowe yaguze ennyonyi 5 shaba tetugenda wala nnyo ate ebyaddala Kibanda yaguze ennyonyi helikopita chopa yenyini alina skin yaguze chopa tuli bakuli ku bitaala nobody say bakuli no mufangoni nayo fangoni kati bakuli fangoni tuli wa fangoni soldier Scorpion Shaba nobody say tebana kye batungamba kidi kitya nayo champ kiri ya champ go choino omanya kati kiri ya masanyalaze gokka wewe kuba wewe ngawo bajiwulira wewe video twagishootinze eri mu kujja oye tuni soko tugere ku tune no wewe yavaawa mugikola mutya n'omukulu omukulu gwe kyoyina omanya oli omukulu alinganga wolaba nkwe Katonda gwe yateekawo nga malayika ajje okulabisa kategeera bandi awo nga mafia ngamba mwana scope omanyi ye ttano li akola ebintu ebyewuunyisa akola ebintu surprise nga tokisuubira scope tugende mu studio kati oli akuteeka nnyala nga tomusuubira ttana akatugenderewo si yakwetegeka mbu tuwandiika n'oluyimba yaluwandiika nnololo wewe yabiwandiika byonna wewe Kibanda yabiwandiika tabalabako bombo shatago toyina amasanyalaze kiwulikika kitya kubaka nawe kati scope etuni weeri ebaala bitambula kama wamaanyi nnyo ne Alien Skin we boy wamaanyi nnyo mwana big up kati CEO kati bakusainize fango ni official kwa tulawakyusiza nambo kati weta fango ni soja so ino manya nga wokiwulira mukulu yanteekako kwendi mufango tulina n'omuyimbi omulage twaleese twaleeseyo omukazi anita kwezi bagiyita batya gundi ani tune aminiro banaye nayo nkambwe shatagwa ngamba kiri kitya kitegeza fango ni muleta abayimbi bapya biki kugambye tuliwo okulabisa fango tuliwo okulabisa abo batasobola kukola abazolya CEO Alien kyekiyinza obbatuka wakati Shaba akulire city wabanga naye yagigaseeko ebabirala abazole ya Kibanda kyembagamba kiri ekintu kimu bo tebalaba masanyalaze gaba kubane tetunabatuukako naye nga gabakubirawo ne bagira bati kati tunabatuukako kitegeeza bagenda kwefumita ettaka nenga obulambule butasi scope banga ddene champ alhamdulillah mwana nekisiibo bannange nebaza alila mwana mwebale nnyo okusiiba ka program ko kusibula ko Kashaba naye mama kituufu ekishata naye gwe kyoyina omanya nebaza nnyo buli musiraamu yena mwana asiibye nsaba Allah akuwe kyobadde osiibirira akusasulemu ekirungi mu ekyo kiri nkyayiddi nno nkyayiddi nkya tugenda kulabisa kyoyina omanya nkya tulina shonga 25 simanyi batunazikuba ne tuzimalayo omukulu alina sha 25 ate oluva ku sha ino kulinnya ennyonyi agenda ino kuba Sudan Juba
Show nyingi gwe ndege nyingi show nyingi busy tuli busy fangoni esingeri gye wali eri twogereyo gye wali eri gye wasooka wali basomero nasooka nensomerako mu ssomero lya FBM waba yali ansomesanga musomesa nagwa saayita tewayita simusomesa mulungi fefe nensomerako ewa Rickman mu ssomero lye nengezaako kuba nga ayita naye saayita era nenkwebera nengende ew'omusomesa Alien banaye yasomesezza nze nayise gwakulembera ekibiina nze nkulembera ekibiina bampita ayiteyo nga wewe bagikuba buli wamu neŋŋamba Shabawe tumwagala boy masanyalaze gennyini kyolina omanya wewe ate n'endala zijja nyingi ziri awo ngoma zijja fangoni video yawedde bikikiri video yaweddeyo mugirinde kategeera kati munchazaako dde ku kitebe kati fangoni soja oyagalira ona shata feri twaniriza buli muntu yena talina noma ku kibanda nobody set twaniriza buli muntu yenna just abatulinako enoma bamanyi bagenda kwefumita ettaka nabo nga bali solid naye olwokubanga bali solid shata Tyson ono oyo bali solid naye nabo bakimanyi mbwe eriye genjagala babuuza Shaba wajiyegattako solid nabo bakimanyi taata w'abaana ate na kasita Shaba naye wagattako kuba bo baali bakolesa ffe okuba bo solid kitegeeza ate kati kitegeera kategedde mwa wali babafuula solid kategedde kitegeera tewakyali solid twabawulirako twabalabako ndondo ate twabawulira nyabbi bakuba mu bya kibanda na lyrics ze nange zannemo ku tezitegereke owaye gete naku zino mwana entalo nga zisuse mu dipo Shaba kiwani kimwana badogo balemedde nnoonya ssente nonnoonya ebintu ebirimu omulama badda mu ntalo kulwana balabe ne wafu wali entalo ziri eyo makindi katwe okitegeera simanyanga bwayise simanyanga biki dipo zawa naye Oyima Road teri nnooma yadde buchiri Oyima Road ffe tuli safe nnyo tweyagaliza teri mukka mwana buli mukugamba buli muniga ali bibye buli muniga ali bibye ndobuza ku champion namba 2 w'omukulu kiri kitya teri agamba Tyson de so kwa bulire kulinya la Tyson lino wanzoloza Tyson yo besta boys tamanyi Tyson kuliya ita boys wabula bikora ya dala nengo bula mbuli bya Tyson kwa tuli fit tata w'abaana laba yikufango ndisebongo vimene ngamba Tyson musajja wange yadda akasemu nti owaye ene embuzi twagisaze omukulu yasima tubeerewo kibeerako wekiri omukulu yasiwo kitambudde kitya Tyson mwana nze ninaaluusa sawa ziwera omukaago omusajja utandika okukuluma tandika okulaba ebintu byesitegeera mwana kati awo empewo ekufuwa gyotamanyi gyevudde sitegeera nakutegeera mwana kategeera batusonyiwemu naye era kisima kasita nakyo era kyawedde bwe kiri owaye Shaba enteekateeka ez'okwesimbawo twasembayo luli ojjukira ngwe n'enteekateeka zijja ziri zitya enteekateeka olina okumanya nayise nkugambye nayise twabivuddeko ebiri ekyenoma mukulu yantaddeko puroguramu endala kati nina omukulu gwe ngenda ate okuleeta Tyson yagenda okujja ali mukujja nankomala agenda kwesimba Tyson gwajja Kampala Central kansala w'abavubuka Kampala Central wonna ebyaddala Tyson ebyaddala tujja Kampala Central gundi biki youth kansala Kampala Central wonna tegeza 226 bajawulira amaanyi ebitabo weebiri jjukira olina okubaka twasomako ekitonotono naye era kituyisaawo yabakansala ebitabo weebiri byo nga byo weebiri byonna tubirina n'ebyokunasa gyebiri wana Tyson owo balonze ne minisita w'abavubuka omupya mutegedde minisita w'abavubuka Balamu Balamu sebo kati ya baba yuti bonna ghetto yuti Balamu tajjanga kona mu ghetto Balamu kweli totunyumiza Balamu atamanyi na ghetto Balamu choka atagenda bikola Balamu aloze kene waffe mu kisenye bakuli teri ghetto jinalinda byemu Balamu
kati bala musimusuubira kubaako kyangattako okujjako nze okwenoonya mbeeko kye neegattako era balamu abeera eri mu bakiboosirebe baba avimbisa naye ffe eno tetumusuubiramu suubi yadde abaana ba dipo ebyaddala agenda okwevimbya 2026 ekya minisita w'abavubuka aliyeni kuba yabikola mafiya nakulaga Kibanda ataddemu oluyimba wali ne mbulukola naye ayagala kujja kuba president ate wano batanafuyemu anti wajja kuba minisita aba kati tugenda muteeka eri waggulu ewasemba owa president teri budi Ethiopia ekyaliyo weeri tegwanga gwani yagamba nti yavaawo kuba teri yagireeta alina okugamba nti evuddewo baminisita gye bali kati nibuyo bakansala babana ba Kibanda mbu kati ekibiina kyange nkijjeewo sikiwulirangako kikyaliwo nako mafiya wanaagamba mbu ekibiina kyange nkijjeewo ngolowe naffe temundu tuziza kugombolola era kansa tugenda kujja 2026 byomaze ng'olaba ng'owulira kabira kakutee ku musajja kyolowooza akabira okukwatayo katya omuntu okumanya nti waliyo nekyo kibayita kabira omusajja akabugumiza buli omu kati akamanyi nti kabira mukambwe oluguudo balukoze kakola nsi konna kamalayo kake oda za mukozi kyogamba agamanyi agalina sente tuzirina mu fangoni ate okisekedde omuntu agenda kwesimbawo kuba naye emmotoka nga muleeta mpya buli lunaku babayo emmotoka ejja buzibu ki naye atakugambye tulina amasannyalaze katuleeta nnyonyi okimanyi Kibanda yaguze ennyonyi 5 Shaba tetugenda wala nnyo ate ebyaddala Kibanda yaguze ennyonyi helikopita Chopa yenyini alina skini yaguze chopa ani agenda ojibo kachozeni chini chicha ako Julia jajivuga ajimanyi Julia jajivuga choze na jabere ringa yasoma map nga Kibanda atudde line champion gudu ne scorpion etuza abantu bamekende atagenda kulandinga waliwo wale yakozeho kagundi ka aircraft wagura kati teri budde emwe mutukubisa fango ni banage ndege muvudde ku pichi bade manyi mweso ziri pichi ziri twakajigula milioni 3 mwaga enene 3 mwaga olimba ezo sente bukiba ezo sente aliyeni azilina oli Kibanda aina n'abamwagala bamufuusiza ebintu 5 Kibanda aina n'abamwagala basobola ogibimwala wakati njikuwadde oli president kategeera ekyo ino manyi oli omwana oli Kibanda yamalayo 5 ebyaddala ate kati twava mu kawumbi tulina buwumbi kawera dda ndoza nosukkamu abepikira CEO Sebo Fangoni Sojo oyinza bagamba ki abazoleya abawandawa bagamba bajja kulaba ekinaddako kuba ebigambo bako okwogera twako okwogera just twagala action ate kati bagambe nokuza mbisewa amagaali abasajja balina amagaali agali solid sebo babere na amagaali gaabwe ffe tujja bera ne boda babere amagaali gaabwe mujja bera ne boda ye balinange omanyi okubanga bo balina gaali nga ffe tulina zitulera zirukululana ate zirukululana zikyali tulinako gino nno mitwe ebyana tebiriiko nekati ebyana byebibeerako kiba kirala nabala bakuzina kogundi kwa wadi neŋŋamba kwa wadi twali era twafuna wadi oba zaali 8 oba 6 oba 7 naye gaali yali nnene manye gaali yo teyali gaali no baali bakyali baffe nga bazze tuwereke oza ffe twajja ne gaali mbutuze byalabisa mawadi walaba tuna action gye tukoze kwa wadi nalaja so paper spray waitawo neŋŋamba ate kibali mwalimu basirikale mulooza baali babalese kuzina Shaba tebaali naffaabo tulina basirikale bazina wadi baali bakuuma ndooza kitundu
ne bangamba omukono ogwali awo bannange amagaali n'amagaali Terias kati nkubuse akantu kamu abaniga balina ekintu kye batannababbuuka tosobola kulwanisa abaniga n'abaniga bwe kiri otuba tuwebaba beemanyi abaniga beemanyi tosobola kuleeta Kayiira n'omugaa kuba Tyson bwe kiri Tanuwe era agenda kupima akusekerera akulyeko sente kiringa nga wona ngamba scope mwana ninamu kakyabiri njala ogende mujje mulabise shata ali wali era ngenda ali akakyabiriko nkusekerere ngambe mbu shata alaba nono omudongo tumusunalo segera kyegezaako kugamba kuba dipo jikira zonna zezimu tuconnectinga gokyino manya abaniga beeyagala era oli ategezaako letawo embeera mu baniga wakawani teri muniga ayinza nomera muniga munne just lwakobe badde biva nnyo mu bayimbi nga batandise okukola zi kampu zaabwe ate simanye eno ate biki bo bakole kampu fedenonya kuyitawo mwana mwana wayitirawo kategeera oli agenda okukola kyakoze nga yamaze kye kimuyisaawo naye owaaye kuba kati fangonyi soja gwe gwembuuza kati mutambulanga n'emmotoka nga mmeka ne piki nga mmeka nga mugenda mavako kuba nali emakindye ku Easter yewedde 5 ekigali kyampitako ng'embati teziggwayo kyoyina manya shata ningamba ki oli mafia mugagga mwana ku mutima ate ne centers nayo omuntu kwegamba y'omuntu ayinalo n'agamba mbu kati litojjo tanu wange ono wakiri mwana mbeereddewo oba ndaba njagala kulo kamuweyo enkata nze kimanyi kibanda yampadde emmotoka nange nina eggaali naye bakwadde embaati Land Cruiser just ekyali Tyson nindeka Shaba ozampemula oli kibande zile za fangoni ziri oba waliwo endala emmotoka tuyina eno maya kibanda tata abaana ayina bondi namba y'emmotoka tuyina bondi buli kika kya mmotoka mwekiri piki Escalade Benz simayanga bwe tuyina omanya bonna katatenze kibanda tayinza kumpa kage bakayita katakano kamotoka musawo kavuga vitizi vitizi atao tata abaana kibanda tasobola kampa vitizi ya Chief Medi Chief Medi yavuga vitizi mpya kanamba era nayo ya kibando bayiye yajeteekamu oli kibanda abikola yakamuwa motoka 2 Chief Medi ayina BMW ne vitizi mumpe embaati Shaba anti toli mufango ni shata nasobola kujja mufango nyokope embaati shata toli wafango ni kyetaagisa ki kubona ngejagala empande zendi wa dipo zonna wamma bammeni namusobola kugamba nti shata nange embaati yiyo wejulonga mwe makinde weeyagala sente okayina embaati kyemanyi toyagala bwagazi jigula akasente ko kayina shata kajja buzi naye nga inshallah tugenda zivuga embaati zonna si wasobola obikola oba kana bujja mutokako njja mukubira meeting tujja kukubira meeting yayitamu wali chosen empitemu ne Julio tugamba ko shata mwana tumulowoozeeko kuba akoyo tambuza ebigere bwekiri engato zeggwerera bannaye naye nga katutondera Land Cruiser yaffe zasoko givimba Shaba bali mujikuba biri bimalayo byonna mpira bakyusa langi basiiga oli kibanda asooka n'akubuuza mwana omanyi ovuga emmotoka olina pamiti ekitegeeza kwegamba naye oba tolina pamiti ebya kibanda tata abaana asobola ogikuba kulo naga mwana yiyo alivugamu mweyo ekitegeeza buli mwana kufango nalina embaati abasinga balina embaati abasinga obungi balina embaati mudogo alina embaati yiko mana mudogo agenda kwevuga dogo wange agenda kwevuga 5 bona bakelementi bazirira baani bonna ziparkings kelementi ye yajiwayo kola special nenga ne bajimuwa ajina nekiri kufango ne bannange Bronya kufango nembere ekyukamu tulawenyirira nawe okyusa Shaba mutuufu Shaba si oli obaaluli Tyson mulabe nengamba kati daddy kita kyalikola amanyalaza gali kufango ni mayitirivu era mwana nomera nnyo badogo mwana abaliko kufango niyo ngate ne bamala ne befuulira kibanda ne bamulaga mbu wambwa biki kuba kibanda ebyaddala si wambwa naye kabakadde ebiseera ebisinga sometimes
okiwamu kiwamu time obudde omuntu oyinza omugamba njagala kino nenga mwana ayinamu alina kyakubalira mu maaso oba nga alina kyabala shata nga naye alina programu ze nga akutaddeko kwoli naye byabala so ebiseera ebisinga mu byetukola byonna byonna mwana twewa obudde ebintu byetukola tuwe ne respect mu bantu abasinga obungi betubeera nabo nga tumaliriza Alien muweerezeyo obubaka Kibanda agenda kubaabula bakushata yaman big up champion wange omubwati Alien Skin CEO muyimbi waffe ow'eggwanga aliko ebiseera byonna ebijja mu maaso mwana neyanza nnyonyonyo byonna Kibanda wange byozonkolera bbanga tono nnyo lyenkulabidde ne mwana ongaseeko kinene nnyo otadde ettafaali ku musiki wange kwegamba ombulandinze mwana neyanzizza nnyonyo okoze abalala kye balema okukola kuba ebiseera ebisinga tubeera n'abantu nga batufudde ba bodyguard baabwe naye nga naawe ebiseera ebisinga mwana olina talenti kati ng'oli yayagala kimu kuggala kukozesa nsobi kukolesa linnya bimboskopu abeereri akuba abantu naye nga ebiseera ebisinga mwana baddoga abasinga tebaliwo okuggala bayimbi aba n'ekirooto kye so Alien mwana we balina okulaba kirooto kyange n'otanfuula bodyguard n'anfuula omuyimbi artist mwana big up champion netuni n'ogimpa ate n'ogiteekayo mu lofiti mwana n'onkolera video n'onteekamu ssente zo mwana byonna yabisasula video yabisasula audio toteekamu wadde 10 siina onolimba lwawewe wallahi billahi tallahi shahidi nkulani nga ndi musiraamu sintaddemu yadde n'ekikumi mwana wanulaavu mwana oje twetanga mwana oliniga mwana aliruyo sikirabanga nako mwana mu industry okwegamba naye nga Taiso abasajja baako naye ekyobagamba nga tomaliriza tulaba ate ekiddako mwana Justin Sima busimi mwana omuyaye mwana byakola kisima kyokka kuba mwana weyagazi wekiri banjo kyeyo nno Tyson gwelindako behind the scene bigenda behind the scene jagala mu kamera champion lwago walese ono champion male mumanyi champion male negwe sikusanga ko ngoyambadde saati kiwandiki champo buli we musanga kati oba wano oba oyambadde bwana mba nyambadde obudde obusinga obungi bonna mbeera mu budde bwa kupozinga mupozi singa mba mazozo wezaamu obudde obuddako bonna obeera bakumeditatinga champion malo jja kukiyo bangambe shaba ngambe akuleeta nze ngenda kujja kubwa champion kuba obwa boxing kata abaana nze ndi wannako osajja bakuba mu bikonde champo male nze ndi Shadiru Musa Shadiru bamulwa kuba bo balina ekisima nti balina we bazanya nenaffe eno champion ukasha gye tuli eno tubamenya ukasha woyo champion wange mwesiga nnyo kuba mu bantu bemmanya abazanya obulungi mwali gezaako kuzanya bulungi kyali besinga okwesiga muba bokisa abaliwo gwenga gwe champion male ani gogamba nti yo bamumpe njimuyisamu banji kati nga Zebula ratibu naye ali solid Zebula ate ogala kuba mugenzi tulina Zebula muto tulina bokisa waffe omuto gwe tuzimbye Zebula mando junior kata w'abaana oyo omusajja kyenamwagalako kimu Mando Junior mwana muto bamwagaliza kale naye akikoze kyovula amwagira nnyo okuzanya gyazanyamu agoberedde ekitone kya tatawe nga bwe kyali akyongeddeoba Dubai amenya abazungu ne bagwerawo eri naye nze lwakuba nze nsinga okwagala kati mbulamu bwange jakulaba nga Scorpion Shaba w'amaanyi mu Uganda w'amaanyi ate anafuka w'amaanyi mirundi emeka bannange yatuuse waali Owa Shaba basibule nga tumaliriza abatulaba
bafani bo bani bonna bafani bange mwana mwebale nnyo twagala mwebale kuwuliriza ndongo yafuma wale kuwagira shata soka nenebaza mukama katonda nkumi okubanga wendi nenebaza mama wange ambezezaawo obulamu bwange bonna nenzirako ne batano bange bonna abambeereddewo mwana mwebale nnyo kumbeererawo nakwagala ndongo yange so abanjagala bangi abampalana batono teboogera bingi ate nze sirina budde bwabwe showtime bwekiri champion basibula batulaba nga tomaliriza mwana bamene bakyekimu jasi mwezuule kabakadde kamwe webereramu bweberezi nenga tolio ne bafango ni soja Scope Empire ekyaliwo Scope Empire jeri nagirekera mutabani wange Akuramu. Akuramu kati yali mu Scope Empire. Scope Empire Akuramu jali omuto alina kayemba ke bakayita pan. Kati yakyali mu Scope Empire alina ne batano be bavimba nabaawo. Gali y'abato ya jina nenze kati wendi kati saa zino ndi sign mu Fangon ndi mu Fangon ya. Chakabi nyo ne fango ni soja Scope Empire weri Shata Empire nobody say gijeyo